Amalaalo tugenda tuukayo naye gali mu mbeera ki nga tetunnatuukayo. Era gali mu stage eri gye twakomako kuyiwawo enkokotoba. Wegali tegazimba kumanyizibwa. Amazzi gasinza waliwo ka awantu awamu nagendayo nga wayinza okuyingira amazzi. Wayinza oyingira amazzi. Maama wa Lady Grace abatulaba era batugoberera tujidde mu mbeera nga ate ne taata naye yafudde accident. Bambi taata yadde agenze salayini ye nga obadde olira emboozi yonna mukono naye ate mukudde waka emmotoka yamusaze mabbali ga kkubo n'emukuba naye bagezaako okumuddisa mu ddwaliro bwe batyo naye bambi ate naye n'abeera nga assa omukka ogw'enkomerero. Kati so maama yasigaddewo yeka, omuwala yagenda ne taata yagenze abeera nga taata waffe sayidi eno eya maama. So embeera bwetyo bweri abaana ba Lady Grace weebali tubalabyeko n'abamu wano eno weebali bayitaayita nga abaana abato nga bw'omanyi naye tujja kuba nga twongera okugoberera emboozi enyerangeze Sonko Muhammad ebyennyumba biri bitya. Waliwo abantu abajogerako kulumba eyo kuba tulaba eri wano eri mu mbeera nti enkuba bweba egitonyeeko egikuba ejja kwongera gyonoona. Pulaani ki eriwo y'ennyumba ya Lady Grace eno gye yali azimba? Sena muntu yali ajogedde kale ne bwe twawulira bagamba ennyumba tugenda gimaliza biki naye nga sibakwata ku embeera gye nalina yali nzibu. Baali bawuma. Bali bawuma tebayogera ku kyennyumba gy'abadde azimba. Kaserifi mwine kukalaba content creator bannaye ba content creator ambassador tukirire no wansi mu kyalo bakiyita Kimera tuze kola mboozi omulabe mabega ba toyongerayo simanyi tukirira bukiriza omwana tomugambye batuwe toba tetukirira naye mwetegeke piki wenemerera ekigomba mulino kifu koza nti mugira so muvuga abasajja bano we bafunira ekigo nga asinga okumanya ate nga tugenda kukola mboozi ya accident naffe tuli ku kidduka batulina okulemerako nga tubaweereza sa ndowooza mulaba naye content gyavuze ku kamera tukirira wansi eno wansi naye kyewuunyisa no tuli mu disitulikiti ya Mukono wano kumpi ne Kampala naye ebyalo ebino bikyali eno wansi. Tugenda kukyalako eno ewa maama wa Lady Grace. Lady Grace omugenzi eyafuna accident n'alimpa Ronald. Maama taata wa Lady Grace naye yafudde mu nfa yemuga muwala we gye yafaamu. Muwala we yafa accident so ne taata naye yafudde accident yaziikiddwa ne tugambe katujje tuukeyo. Yafudde accident taata wa Lady Grace. So ina abasajja bano era bavuga ku kidduka mu kiraba ntoga bajaji bokisa naye gye tubakolera emboozi ogirabe. So tambula nange ngoberera nga bwe tugenda. Kale tubanirizaako nnyo nnyini ddala erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tukomyewo okujja okulambula ku maama wa Lady Grace. Lady Grace yali mukwano gwaffe nnyo, yali muyimbi yafuna accident gye buvuddeko n'omuyimbi alimpa Ronald ng'ali ne management ye n'abalala banne be yali nabo naye okusinga bweyogera ku alimpa nakati akyanyiga ebiwundu tanaba kuddamu kubeera ng'ayimirira. Ye yafuna ebiwundu n'akutuka okugulu akyafuna obujjanjabi naye waliwo abamu ku banne abaafiira mu kabenje kano. Bafuna akabenje Essemuto ku luguudo oludda Essemuto bwe baali bagenda ku kivulu ekimu ekiro ku ssaawa nga 8-9 era Lady Grace n'alugulamu obulamu. Gwendi naye maama wa Lady Grace gwe tuzze okulaba ng'ate tubuuzaako naye ate we tujjidde ng'ebyembi taata wa Lady Grace kuba Grace we yafiira maama ne taata we baali bakyali balamu n'ate taata we naye yafudde era nga naye yafudde accident mu nfa y'emu ng'era muwala we bwe yafa. Twali tulina enteekateeka ezijja okulaba ku maama ono n'ate ne bino ebigwiriddewo ne tugamba ate katusooke tujje tulabe nga tulambula ku mukadde tubulire embeera mwali ebiri bitya abaana ba Lady Grace we tuli waliwo ennyumba Lady Grace gye yali atandise okubeera ng'azimba ng'omwana omuwala naye abeere ng'alina akayumba kataddewo nti singa ebizibu nga biguddewo maama n'abazzukulu balina bye bayinza okubeera ate nga beegeka oluba. Maama osiibye oti eyo? Bulungi ssebo. Obulamu oli mulwadde ddoboozi nga liri wansi. Maama weyongere okweyanjulira omuntu akulaba. Ntya? Erinnya
Eryange nze Harriet Namatovu. Mubeerewo. Okay. Tekirina buzibu maama. Harriet Namatovu. Abanamatovu ab'engabi. Nno linnya lya mmange. Okay, bakubbula mulibbule. Okay. Maama, gwe maama wa Lady Grace omugenzi kati. Nze maama wa Lady Grace. Ojjukira muke mabega wa Lady Grace we yafiira gwali mwezi ki naku z'omwezi zalinga mmeka? Gwali gwa mwenda nga 27 gw'omwenda. Mwa mwenda gwa 10 gwa 11 12 Desemba Januari. Tuli kati mu kitundu kya mwaka Lady Grace ngali mutaka emyezi nga 6. Maama oli mu mbeera ki? Bukyanga oyawukana ne muwala wo ti yafa. Ekikulu era embeera teyandibadde nnungi yadde n'akatono kubanga omwana yandi nnyo ku birowoozo nnyo. Abaana babaawo balina era mbalina bonna mbaagala nnyo. Ekikulu nali mbeera naye katasobola kumuba ku mutima. Ng'omukulu wali obeera ddala naye waka. Yali akajja apangisa ennyumba akasula mu nnaku 4. Ave waka agenda abeere ngali yekka. Naye kale ebirowoozo bingi nnyo ku maziga naye ene omuntu asobola n'akugamba amaziga geesonyiwe naye mwana gwe olaba gulabi nga gazze. Olowooza bingi ze nali nga ndi awo ng'atuusizza kino na kino. Nakati ogenda n'opimapimamu buli kimu. Bibaawo n'abalala bayamba era mbaagala nnyo naddala ng'abaana. Naye era omwana teyeerabika. Kitegeera. Kati ate tubadde tukyali awo nga tukyali mu gundi amaziga amangi ag'omwana ate ne bakosa mu ggwa taata n'afuna accident naye n'afa. Kati awo obulamu buli ludda wano. Taata ono accident yagifunirawo? Taata yabadde yagifunira awo mukono ku shansiya. Yabadde asaze ekkubo bulungi ng'ava mukono okusazisa layini. N'asala bulungi ekkubo ng'ali bbali. Emmotoka gye yamulumba oba yagwa mu kinnya. Nemulumba nemukuba tugenda ne bamutwala ku dispensary. Kakola nga bamudduukirira batasobola. Naye era netwafunayo buyambi ku dispensary. Tetwafunayo buyambi kuba yalwawo nnyo n'obulumi bw'amaanyi. Ng'abumu n'asinza businzi. Twavaawo nga tajjanjabiddwa nako yadde akatono. Baali tebamusobola nga balina omugogo. Bandibadde basinga kyayamba ne batuyamba nga fetumanya ebyobusawo bandisaze omutwe guno ogutafulumya musaayi. N'asobola ofulumya ku musaayi osanga yandiwonye. Tegeeza yafuna akabenyo omutwe gwasinga okukosebwa yagukubawo nnyo ate ne gutafulumya musaayi. Kati ate twalwawo nnyo nga tebalina kye batukoledde bamwekebejjaawo. Paka bwe batugamba ambyulensi. Tufuna ambyulensi tumutwala e Mulago. Mulago bwe twamutuusa ndowooza ate twalwawo balabika batunula ku ki ebbaluwa eno yavudde eno. Nabo ne batafaayo nnyo. Balaba anaatera okufa batandika omufaako. Ne mbaga bannange omulwadde wange ddala temunnyambye. Temunnyambye wuunuuna yalwana n'obulamu bambi. Yalwana nnyo n'obulamu. Engeri y'okusigeni zirimbalimba. Oxygen bateekako nabanga yenyinyanyenya. Twagenda ku oxygen. Naye erimba omuntu n'aba afudde kimulamu. Naye nze nafuba nnyo okulaba nti nkwata awantu wano. Kwatera obbanga ntunuusi zaawo ziba zikuba. Ntunuusi ziba zikuba era nga zikuba. Abaana atera okufa ne basitukira nga mazina batabukira temusobodde kunnyamba. Tandika okusesema omusaayi. Asesema emirundi 3. Paka ne bagamba nfaako. Era yamala kwefunya bw'ati naddati. Naafa ne bagamba afudde nti akyali mulamu biki kwe kuvayo batandika okuyamba abe Mulago tebana kye batuyamba. Maama amawulire gano gaakusangawa because yali mukono eri mutaano egeza saza layini nga gw'oli n'amawulire gaakusangawa nti taata afunye accident. Anyway mukono yali avuddeyo ng'akomyewo asala kkubo kudda eno. Kudda ewaka. Ng'amaze n'okusala ekkubo. Mawulire gansanga wa muwala wange oyo. Gye gansanga. Tebankubira ssimu. Nze mutabani wange yatera okunkubira essimu kuba amanya omutima gwange kati bwe guli. Ngenda okuwulira nga mugamba Beeki genda eka. Ne mubuuza kiki mpaka bwe yambuulira ne ntambula. Ndi mulwadde amagulu gannuma ne ntambula bwentyo. Empiki nga sigiziraba paka bwe nalumba omusajja
mugamba jjo ntwaleko nfunye obuzibu antwala ngenda okutuuka waka wano nga wajjudde nga n'abantu abajjuza wano sibamanyi gye bava beeri ate gye twava okujja wano nga ate beebalwa ngamba banaye ebizibu kyobuli ewange paka bwe twagenda mu ddwaliro kyekyo embeera nga yeyitamu nga si nnyangu kulaba nga ebintu byonna byali bwe bityo so mwaziise lwalwadde lunaku lwaggulo mwaziise wano ku kino ekyalo kinnyini wano we tuli twaziiseewa kibiribiri bakiyita Kaveera ekyalo eno just lumbe gye lwakumiddwa saidi waneeno lwakumiddwa wano kuba wewaka okay maama okwongera okuza akatambi emabega gitwaziika munywanyi waffe Lady Grace emabega omanyi abantu wetufuna obuzibu tuba bangi tujja ne tubaawo ne tusaasira twagala okubaako byetukwatirako okulaba ng'obulamu nga butambula Lady Grace nga bwe yali ali kuba yali muwala yali muyimbi n'ebina bye yali yeregisteringamu nabyo naye oluusi bino bwe biggwa abamu tebamanya kiddako that's why tugambye katukunoonyeko tulabe otuwulire embeera ki kati eriwo abantu abaliwo abaana bali batya abaana ba Lady Grace kuba twawulira abaana bali babiri bali abaana basatu bonna we bali balamu abaana bali bataata baabwe abaana bonna basatu bataata baabwe bagamba ki omukale ali ne taata we naye yazze wano bwali kati wasimye wano yadde yazze ku bajjajja yazze kuziika n'abaana we bali wano okay naye bali mu mbeera kibbo ng'abaana omu ogambye yabeera ne taata wabala kitegeeza gwabeera nabo abaana bali mu mbeera ki balungi tebalina buzibu okusoma tebalina buzibu okusoma basoma naye nga era tebiba byangu kubanga lwaki embeera tesobola kubanga bwe yaliwo nga maama waali kati bali mwaba mukodomi wange newe babulwadde sinza mugamba nti omwana yabadde olwaleero nenkya bwalwala yalwadde na buli kimu kabakajanja sinza mugamba nti tetulina kyakulya nange kenyini ng'omuntu kintiisa oluusi abuyita bulimba kati mbeerawo mu mbeera bwetyo bwe twali mu lumbe oba yetuba mu kuziika si eno yokka Lady Grace gye yaziikibwa wabula bw'abanga omuzadde oyo omuzadde w'abaana bendi nabo bw'abanga talina buzibu akuba nnyo bambi okulaba afaayo naye asanga obuzibu nga ye kifuna ate nga buli kimu ekigwawo nkugambye esobola kimugamba abo tuba mu lumbe omuntu ng'aba afudde olwo abantu abasuubiza tujja kuyamba ku maama kino abadde alese ennyumba nja gizimba ngimalirize ngenda kuweerera abaana paka bwe banakoowa okusoma ebyokulya bigenda bba biki n'ebirala bwe biti bino bisanze otya abantu bazemu ne bakubira kasimu bategeza kutuukiriza twalina abawuuma nabo balina be boyoyogera byojjukira titujja yambako wano Grace yali muyimbi wuumu balina kapasenti kafunayo dde mabega gy'obudde byonna nja kwerabira kati ogambye ebyekweyama ebyaki biki nze bukyanga nfiirwa abayimbi abajja wano okunnambulako ng'okuziika kuwedde bali aba babiri Musiitwa nani Tone Mugalu bawe bawana mukono bawana eno mukono okay Musiitwa ne Tone Mugalu bokka sina muyimbi mulala gwe nalaba yazze kunnambulako waliwo omuntu ayinza olemererwa okujja okukulambulako naye akasimu ngaako n'obalyawo ka message nga kazze nti kavudde wano kati ng'akuba kaaki bw'otozze kunnambulako ojjukire kuba simu sirina muntu yali ankubidde essimu nga ngamba nti oba oli otya mpozi emikwano egyange enganze egyo ginkubira olina abantu maama bojjukirako n'ogamba nti gundi yali atugambye bannaye akasawo kakawunga okuziika kuwedde naye mumuziyukiririzeeko nsobola okuba nga nange mbajjukira naye saagala nnyo kweteeka mu buyinike ennyo bwentyo mbe nga ninga alomba obulombi ekyo kyonna kigaana ndi mugagga mu mutima nogwemba nina nemba sirina sisobola kubanga nkunuukiriza oli kiswaza nnyo okuwulira oli ayinza okugamba onaŋŋamba mbeera obubi muyita ntya nze nina okumumalira ebizibu bye sirina sijja kulima nti waliwo yali ayamba ekintu kyonna
Kitegeeza maama singa tubanga abagami tupeke gye tugguse eddoboozi naye tuyinza kugamba nti abanga abeeyo kino kiri kitya naye kale nsobola okuddako emabega manyi nze soogera bulimba mukyala Sempangi bagamba okuyamba ku baana. Mukyala Sempangi yaliwo oyo? Sempangi wali aliwa twakuyimira olumbe ewaka wasooka olumbe wano ku gadden Sempangi naye mukyala we oba n'omwami yali agambye okuyamba ku baana. Nagendayo omukyala nampayo emitwalo 10 n'agamba ajja kuddayo annyongereyo emitwalo 6 omwana omu. Kyekyo obuyambi bwe nnaakafuna. nga tolina balala mpozi ogambe toyagala kubeera ngu oboogerako? Okuboogerako si kibi, siraje yeeyama neeyama okuyamba omwana n'agamba omwana oba abuze kamuwe emitwalo 5. Omwana yali agenze Nanju n'adda n'abeera mu magulu ge n'agamba nja mumulabirira naye bagendayo talina kyonna kyeyakola. Si byangu naye abantu abatugoberera tuli ne maama wa Lady Grace omugenzi ate nga mu kaseera katujjidde bambi taata naye yanyusa obulamu bw'ensi eno. Taata naye yafudde era yafunye kabenje n'abeera nga naye akola ki ne n'abeera nga afa. Naye bwe tuba mu kuziika abantu bangi muvaayo ne muba nga mulina kimulina okuba nga mukola n'okuziika yokuggwa abamu muyinza obba nga mwerabira bwerabizi naye obanga otuuse olabye obubaka bunene at least maama mukubire ekkasimu omubuuzeeko kuba ate embeera kati yeyongedde okubeera nga ate si ya mulembe. Maama twagala tukute ebigambo tulaba bitonotono naye waliwo maama omulala manyi ebizibu ebyaliwo waliwo maama yali atuyambako okwogera. Ye maama bwakuba mujja kiisa bubi naye oba abaana bajja kiwulira bubi. Maama kibi kyenjogerako kyaiza nti njogere aiza nti bakuba essimu Ediga tumanyi kuuza mufuka sinze kusaidia waliwo kansala baginsanza wali mubafina masannyalaze. Omukyala yali bamuyita Grace mukwano gwa Grace nga weebweru nga mukwano gwe nnyonnyo n'agamba ajja kutambula wamu nange n'okuyamba abaana. Yayisa ogumuliyani yaiza nti yafina masannyalaze nze aiza nti yeyandetera essimu nenjogera naye atuli wano bafina masannyalaze naye namugambako nga wayiseewo ebbanga omukyala ojja omumpeko ku nnamba ye nagamba maama gwe maama wa Lady Grace ndi wala nnyo 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 aiza nti ndi wala nnyo 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 naye konze nsaba mpe ku nnamba ye oye nja kuwa ennamba y'omukyala oyo naye muwe eyiyo bwe byakoma nti konze neebuuza mu mutima bw'ali ewala ennyo nga nze nsobodde okukubira essimu n'ogikwata ebyo bwe byakoma taata. So omukyala oyo yali bunaayira ng'agamba ajja kubaako engeri gy'anaakuyambamuko naye nga byonna izo nti yasinga obimanya. Izo nti tomanya ayinza okuba nga yali bize ate neyeerabira omanye abantu beerabize naye tugenda wamujjukiza kyemagi naffe tuyinza omumujjukizaako n'obubaka buno ate izo nti ffe mugoberezi waffe ate olaba bitukola ate muganda waffe kuva ekireka. Okay kakyakala maama kotwongerayo abantu bojjukirayo? Sina kala kenyongerayo. Bubaka ki bw'oyinza okuwa Abannayuganda abatulaba mikwano gya Lady Grace n'abantu abalala? Mikwano gya Grace n'abatulaba kale okutwaliza awamu sijja kubaako kyeŋŋamba kambyerekere. Ebyennyumba biri bitya? Waliwo abantu abajogerako ku lumbe eyo kuba tulaba eri wano eri mu mbeera nti enkuba iba egitonyeeko egikuba ejja kwongera gyonoona. Pulaani ki eriwo y'ennyumba ya Lady Grace eno gye yali azimba? Sina muntu yali ajogedde kale ne bwe twawulira bagamba ennyumba tugenda gimaliza biki naye nga sibakwatako embeera gye nalimu yali nzi. Baali bawuma. Baali bawuma tebaayogera ku kyennyumba gy'abadde azimba. Amalaalo tugenda tuukayo naye gali mu mbeera ki nga tetunnatuukayo? Era kale gali mu stage eri gye twakomako okuyiwawo enkokoto wegali tegazimba kumanyiriza amazzi gayisinza waliwo ka awantu awamu nagendayo nga wayinza okuyingira amazzi. Wayinza oyingira amazzi. Okay kale so tubadde ne maama wa Lady Grace abatulaba era batugoberera tujidde mu mbeera nga ate ne taata naye yafudde accident bambi taata yadde agenze salisa layini ye nga obadde olira emboozi yonna
mukono naye ate mukudde waka emotoka yamusaze mabbali ga kkubo nemukuba naye bagezako okumuddisa mu ddwaliro bwe batyo naye bambi ate naye n'abeera nga assa omukka ogw'enkomerero kati so maama yasigaddewo yeka omuwala yagenda ne taata yagenze abeera nga taata waffe sayidi eno eya maama so embeera bwetyo bweri abaana ba Lady Grace weebali tubalabyeko n'abamu wano eno weebali bayitaayita nga abaana abato nga bw'omanyi naye tujja kuba nga twongera okugoberera emboozi ennyera ngeze Sonko Muhammad mwongere okutugoberera